tulabyeko mu mawulire gye buvuddeko emabega kawo katini ng'omwami owantale agamba mbu bakuyisizza mu manju bwoti ng'era alaga nti abadde akola buli ekikyo kyonna wabula teyategedde engeri gye wagenze abadde yeenyumya yesindoza mu kopi kubanga nze foundation zange mbadde ne ba sponsors yejenga sponsor ayagala okuyamba girl child era buli activity gye mbadde nga nayo ngaleeta banaze n'atimba okufuna publicity naye yemma n'ateekamu empapula ze nga ayagala mufumbire naye tezaayitamu omukisa gwali gwa mwami wange engineer Akram. So enkolaganayo n'omwami ne mwami Ntale gyagamba nti yabadde aweerera annual yabadde akola buli kimu nsaba taddanga muno kiyisa mu kamwa ke kubanga taweereranga ku mwana oyo tadda omwami ogw'oŋŋambye w'ebizigo taddangamu okuyisa erinnya lya Prince Annual Sesanga mu kamwa ke kubanga ebiweerera omwana wange ebimulabira taata we yabirekawo era nabirwanirira n'abifuna oyo mwami talina busobozi buweera mwana we miliyoni 10 gwera munonyezaho ka business ke ka company kako tasobola kwerera annual miliyoni 10 abadde alimba abadde ayamba girl child. Okay, kati enkolaganayo naye egenda kusigala etya ng'olwedde omaze okufumbirwa omwami nona nibadde simufumbiddwa yandaze nti abadde alina birala bye yeenoonyeza bade ndoza mbabuuzizaako mbadde mugamba ki? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Haji wadde wafunye omukyala naye waliwo ate omukyala omulala akukira mukyala wange ndi naye waneeno oyo simumanyi. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadde nzize kusala ku Juma ne bampisa ne mu Maulid mbadde part of function tubadde tuze kusala Juma noku attending a Maulid. Alhamdulillah Allah bw'atyo yabitegeka mashallah ndibamanyi omuntu okola bikusanyusa so sikulumya balala omukulu oyo wamumanyidde ebbanga bitu bibakwatako abantu beebuuza mwasinkana ddi mwasinkanawa ekikulu tuli fembi wagendako South Africa nga tetumanyi nemwesange kati mwalina okumanya nange buli kali ono tena okumbuuza ate mu America wagenda ddi banange nga balabye naye mukulwakula mu ngalumiza abasajja bangi twalabye mukulu Ntale akaaba amaziga ga ku mukono twalabyeko omukulu gwe bayita Peter Serebu akaaba amaziga Peter Serebu ani waliwo gwe bayita Peter Serebu ate Peter Serebu yani eyo naye agamba yasiramuka n'okusiramuka ku lubo simuliranga nakoyo isma tubadde tukola naye emirimu mukulu Ntale wamulese otya kuki ati agamba wadde mweyagala no Ntale yajenga sponsor mu foundation zange ziyangamba mugagganya ina company era mbadde nga ne activities ngaleeta zibbaani ewange yamala n'asaba mbere mukyala we naye tekyasobose kakati akkirize nti omukisa Sheikh Akram yagufunye so siye abakyala bangi ajja funa owuwe agamba yakugulira ne kalina naye obadde omubanja ebyako mbadde sinonya kalina nina obusobozi obugula kalina ey'emiliyoni 4 gy'ayogerako mbadde njagala ono yeebuuza mukulakulamu ekyenjawulo kyayina kuye ku ssente z'ayina n'omuleka ono ayagala kukimanya Ntale yagala okimanya ayagala kukimanya ajja kukimanya mukulu Ntale mukubimumaze miliyoni 10 z'abadde asasulira annual oyo omukulu mu mugambe taddangamu okuyisa ennya ly'omwana wange mu kamwake kubanga talina na busobozi ababe basomerawa alyoka asasulira annual miliyoni 10 emiliyoni 10 omwana wange Prince Annual ze musasulira taata we yaleka amukoleredde era ebintu nabirwanirira era omwana wange nze mbadde musasulira taddamu no kiyisa mukamwa ayogere byabadde akola aleke kwewaayiriza
kati ebintu bibakwatako omwami yali wange nono Allah n'amumpa oluvannyuma lw'oli okufa kati ebyo I think mubireke wangi kyoyagala ekinakusanyusa abantu bagamba nti naye mbakooye ayite mutuleka entalo z'abakazi ku saidi yakulwamu entalo ki abavudde nga batandise okukuleminga nze sibimanyi nze omwami wange yaŋŋambye cool nkwagala gwe ebira sibimanyi goberera naye nga mbadde nzija buuzaako omwami ono ne mufuti yegini mbadde nga nzija nga ntera okugaba ebintu byebamaseeka ne ba imam bona mu district nga nzija ne wano nendeetawo okuva mu bakama banga bakesisiye nga bw'okomye bozze ku supreme council era nga bulijjo ojjawo nga bw'otugambye ekitongole kye ekiyamba twate tusaba okitubuulireko era ogenda kikwasaganya otya ne woofiisi y'abakyala eya mukyala Radhia wano ku Uganda Muslim mukyala Radhia ngenda musinkana ntegere emirimu gye engeri gye gitambulamu n'engeri gye giri mu line n'egyange nsuubira nti obayambako kubakipanze nyamba ku bakyala bannamwandu aba teenage mothers ne bamulekwa ekirala gwe ng'omukyala omugole omwami wabanga we South Africa nga we tukiwulidde togenda kusuulawo emirimu otulekewo ogende tujja kikwasaganya obubaka bwo w'abaana abawala obubaka bwempa abaana ab'obuwala wano basome sagala mwana muwala alina ku dropping out of school njagala babeere baana bagumiikiriza kuba beekwasa nti oluusi embeera y'abazadde teba nnungi ne balimbibwa ebirungi biri mu maaso babeere bakkiriza ku buli nsonga yonna ye Allah ayina ansa so abaana b'obuwala babeere bagumiikiriza beewa ekitiibwa babeere basabi nnyo Allah ajja bba buli kye baagala ku dduniya kuno akasembayo naye abaana bange oya muyite wa anti saagala bayite mukagwa njagala bayite wali yabakuba abaana bange nze nyammwe temuyita mukagwa ati muyita mulungu mama takkiriza abaana kubwaku oyo talina lwakanyuma